Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Mulungi era mulungi omukuto gwa There is Still Hope gwali mu ggwanga Uganda naale Mutalamayanja webale kubanga otulaba. Mukama tukwebaza olwabulise kino mwalaba tukuddiza ekitiibwa n'amatendo omwoyo waafuge okuyita mu Kristo. Amina. Kakati simanyi bamujjukira bulungi navaayo ng'ambawako obujulizi mabega ge nembawako obujulizi bw'amalwaliro. Nembaga naye mwegendereza amalwaliro. Malwaliro agamu galimu ba agents saagamu malwaliro gonna galimu ba agents. Nga omusawo asobola okukola ekintu neweebuuza ono yabadde ategeera ng'ali muno mu senses ze oba nedda. Waliyo abakyala abaluuzinza abaana ku malwaliro omwana n'afa naye nga bulagajjavu bwa musawo naye ng'akikoze akigenderedde. Ng'akikoze akigenderedde n'akugamba ekintu ekitasoboka ssaawa eyo naye ng'akimanyi life first nti wanaakukolako era tosaavaawo nga tokoze ki tosasudde naye kuba nti ye aba ku missioni nakomekereza ng'akoze ki ng'oluuzinza obulamu oba omwana wo ng'omuluuzinza. Kati wona akatambi kali okwo bamuyita Naalongo omukazi ayadde akomplaininga ku ddwaliro ly'e Mulago yafiirwayo omwana we naye nga basawo baalagajjala nga tebafaayo bali awo bali ku masimu bali ku TikTok balaba bali mu boofiisi batudde. Gwe kankubuulire muganda wange sitaani ateega buli wamu era mu abakyazaala ffe naawe tulina okuba nga twegendereza nnyo. Wasitaani ajja kuyitira mu kintu ekiri tekiniko jagala kadwalire bagambe leeta kino saa zino tokirina leeta sente weziti tozirina naye nga mu mateeka professionalism omusawo tosobola kuleka mulwadde n'afa oba omukyala agenda ozaala n'omuleka n'afa lwakuba tasasudde sente z'obadde osabye ate ekikkirizibwa. Soka owulireko akatambi ako byannaku bikaba byamaziga naye ng'ate bituufu mu malwaliro ebigenda mu maaso. People losing life in a very careless way. Naye nga mujja kuyita kulagajjala naye nga abantu abamu babikola ng'oluusi abamu babikola babimanyi si bonna. Wibuka ng'oli akikoze amanyi ng'ali ku missioni ye n'alagajjala ng'akimanyi bulungi nti alina kyasobola okuba ng'akola ki ng'akola. Omwe abasinga mulina obujulizi you are victims. Kale soka olaba akatambi ako kadakika zijja kuba bbiri kitulo owulize omukazi ono obulumi bwe yabadde ayogereramu ate tusobola nga tweyogerayo. Nakafiira omwana omwaka gumu emabega abasawo bakola mu ICU basabira Mukama abatwale nga temuwulira. Abasawo bakola mu ICU naleeta omwana wange nga yeetaaga oxygen. Abasawo mwadda ku ssimu omukulu w'eddwaliro mbadde nkusaba obanga yogera nga mu Luganda kwanza saasoma obadde simanyi beyogera naye yogera nga mu Luganda osobole okukakanya abantu bano. Tulina obulumi awala batugenda tujja kujja Mulago pozi nga Museveni yaze RDC mukwate ekintu kino tulina obulumi mu malwaliro tewulirya gavumenti si wano bokka baagaana okukola ku mwana nga yeetaaga oxygen. Nze sajja wano nti nali mbuliddwa nali ngeze kwebereza ne banga Mulago yalina okuyamba omwana wange wa myezi 8. Abakyala mwadda ku ssimu neefuluma eddwaliro ndekawo bba wange omwana wange yafa muyita Joan Nalubega si mwe mwamuto osanga Mukama yali tteeka yakola ki yakumutwala naye mutuyisa bubi nnyo ab'e Mulago. Abakulu mwekweka mmwe kati mulowooza ani abadde amanyi wano mwambuusiza olukiiko nga nsimaira kumanya nti wano ate mbadde mbuuza abantu ate bwenze esanza wali omukyala ng'agenda kuzaala nagamba Naalongo nyamba woogula akaseke oba mwagala omukyala ngende munone wali kyokka omukyala agenda kuzaala naye akaseke bamuteekamu alina kumala kagula. Bakyala mwe muli bazadde ate badokita abaami mwe temukiina ekyanjagala okubuuza lwaki mwajjawo ekyemisana ku balwadde bateesobola ne babanga tebali empeke ziwonya omuntu bw'onompanga Naalongo nimufuna mpola nemmira empeke nyinza okubeera n'obulamu banaye mutuyamemeke tukaabya mubaye nammwe muli bazadde. Ekirala dokita olina kyoyogedde omukulu oli agambye nti eddagala terimala lye mwokya liba lyakiri empulira ku maleediyo ne mugenda temugenda kwokya eddagala lyo liba lyaki muyige temugamba nti mutukola kufefe tufu namwe bujja kujja ng'omwana basomebuse mu musawo banaye mutulumya nnyo nze badde siriwa kujja nebaza omukulu Sulamba yaliwa Sulamba yaweebala
mukama kwecho singo kwagala nze saaze kusabira sijja kusomesa n'oba tofunye ssente nojja wali emulago ekirala abakyali bazaalira nayogera ku radio CBS nganya zitosayika injayimirira oyo nanga amasoko maleka kutuukayo kyoyogera nenja nasanga omwana nga afuddemu olubuto wali abakyala bamuga tufeetako katinko dokita njagala ogenda obudde buno ogale ku office kali akabeeramu badokita mwe badda ne bafuna kabufulasika buno obw'ekizungu nakuyitako ng'akonenga tunagera nagula kyayi naye ng'omwana takufudde kwatuyita bakatinko abakyala abazaalawo dokita ogambye lwaki abakyala bafa ndowooza omuwulidde sookompeyalinga ebigambo by'omukyalo n'obujulizi bw'enzemba waako emabega nti ba agenti bali mu malwaliro gye bali nga yasoma naye nga era sitaani yamuteekamu influence n'abeera employed somewhere naye nga byonna byakola atuukiza mirimu gya sitaani okitegera so tulina okuba nga tusaba nnyo ekira kati ngaffe abakkiriza abalokole bannaye tusomeseeko abaana tubeerako n'abantu abakkiriza mu malwaliro at least watusobola kusanga omuntu amanyi katonda omulokole nga takolera sitaani nga omulokole atya katonda atya yesu n'asobola okuba nga akutunuulira ng'oz'okuzaala okitegera mulwakuba tosasudde nadda ku TikTok nedda tekisoboka naye kati sisitemu yayonooneka nti sisitemu yonna okuva wansi paka waggulu omulabe yagyefuga kati olina obisuubira era mukwano wange yali musawo ey'ejjinja Nansi kati yasaba omulimu awantu ne bamuwa anti n'agenda n'olugezigezi lwe ng'omulwadde amusabira amujjanjaba wamusabira abalwadde nga bawona supiidi babasibula nyini dwaliro agenda olaba nga eddwaliro likaze n'agamba kino tekibangawo n'ayita meeting n'ababuuza bannaye eddwaliro abulwadde nga bawona ku supiidi ya waggulu ate ye si yasabira yasituka bulusituse n'abagamba bannaye nze buli lwedda gwenzijanjaba gwensabira twebaza mukama nti bonna basiibuddwa bamugoberawo abalwadde bagwemu mu ddwaliro gwe nnyini ddwaliro yajja kukola ki naye ng'ate essanyu lya nnyini ddwaliro kwe kulanga buli gwajjanjaba yakola ki kati amalwaliro agamu bannyini go balogo asooka n'akusibira mu ddwaliro omwo n'akunuunamu buli kika kya ssente otuuka okugenda nga wenna oyavuwadde amalwaliro agamu bennyini basindika n'ebirwadde mu bantu waliwo sizoni weetuuka nga almost buli wamu abantu balwadde nga balinga abantu be bayiyemu kivayiraasi esizoni weeri amalwaliro ne gasooka gayoola ssente empya n'enkadde okitegera waliwo abantu abali malwaliro naye nga endwadde emuluma eri spiritual nga si ya ddwaliro nga bagenda kulyako obusente bwonna oyavuwalire bwereere kakati tulina beera bagezigezi mu nsi ey'omwoyo si buli gwolambu atandise eddwaliro alina kigenderwa kyakujjanjaba abantu si buli gwolambu nti asomye obusawo alumirirwa community alina kigenderwa kyakujjanjaba abantu nedda abamu batuuka ku mirimu ne balagajjala naye nga bo balina ebigenderwa byabwe abantu ne bafa mu byobwereere so naddala abo bamaama abagenda okuzaala bannaaye tubasabire nnyo era oba olina omukyala ng'agenda kuzaala oba nawe mukyala gwe ng'oli butosaba nnyo kubanga gy'ogenda tomanya kikiriyo bantu bangi bafiiriddwa abaana bantu bangi obulamu bugenze mu bintu ebitategeerekeka naye nga just it is not negligation oba carelessness nga muyinza okugamba ng'oli ye amanyi kyakola yakigenderedde ng'ali ku mission okitegedde soba nitubeere beegendereza n'alabya akatambi ako ne kanzijukiza bingi nga nkyakolera sitaani naye nga ngenda kabasheyalingirako muwulireko oyo mukyala obulumi bwe yayitamu yafiirwa omwana mu bintu by'ekisiro bangi many people souls nyingi ezizikiridde naye nga bali ku katemba waabwe they are looking for blood okitegere so tubeere beegendereza tubeere careful
tubeere basabi. Let us be vigilant. Tugenda mu ddwaliro n'olowooza kiwedde kasita otuuse mu ddwaliro buli kimu nedda. Era mwe abatutte omuntu mubeere ku maviivi paka omuntu omwe ng'avuddeyo nga mulamu. Kubanga abantu bali mu sectors batalina beeramu. Ng'oyo ali mu sector naye nga ali omwo akola mirimu gya sitaani, enkola gy'akolamu ebintu byonna tewali weeyambira mulwadde wabula ate okuleetera omulwadde okufa. Okitegedde muganda wange? Ebintu ebimu twabyogeranga nga mugamba abantu balimba, balowooza abantu abamu mubalaba obulumi bwe bayitamu. Afiirwa omwana mu ngeri etategeerekekako wadde. Luli nawadde ndaba amawulire saidi z'Ekayo nga waliwo omuwala gwe babbako omwana mu ddwaliro. Eddwaliro lirina kamera, eddwaliro lirina security, naye omuntu yabula. Kale ate kye baakola, nnyini mwana gwe baasiba, gwe babbako omwana ne bbaawe baabasiba. Katemba yali mu keesi eyo. Ate kati gwe babbyeko omwana ne bbaawe ate mubasibira ki? Baabasiba simanyi ne bamalayo wiikisi meka mu kkomera, Nakawere baamusiba. Naye omwana yabuze. Paka n'alabyeko abakulu bayingidde mu nsonga eyo atomanya. Kati waliwo ebintu bye mubimulaba ne mulowooza bya bulijjo oba muzadde yalagajjala. Naye kankubulire, tulina spiritual entities. Tulina spiritual entities mu bifo ebyenjawulo. Ab'omu bwe bajja obbitegera, ab'omubiri gwe bino biveewo tosaana bitegeera. Ng'ebintu bijja ggwawo ffe tulowooze bya bulijjo naye ng'ebintu ebyo biri backed up n'amaanyi amabi. Weewaawo waliwo ababba abaana nga baafeza abasajja embuto balina bye banoonya. Ekyo it's fine. Naye ate tetubuusa maaso. So tubeere bagezigezi. Muzadde gwe, mwami gwe totwala mukyala mu kuzaala gwe n'ovaayo noganze bajja kunkubira essimu n'omulekayo yekka. Kati wabeereyo omuntu ate ategeera eby'omwoyo, omuntu ali sharp. Kubanga sitaani mukalabakalaba akusumagizamu omulundi ogwo. Kati omuntu oba asobola ofiirwa omwana mu ngeri etyo, akati bano we bagamba nti ate omwana bazadde mufu, ate omwana yakooye. Okitegeera? Ate omwana ne bakuwa bisitole ate simanyi olina ogenda ku operation, ate omwana twamusanze afudde. Kati waliwo ebintu by'owulira oba ng'oli wa mwoyo nogaa naye bino ebintu tebigatta. Ku b'ensi bigatta era kikola sense. Naye abadde ffe abamanyi ku by'omwoyo waliwo bistatement by'owulira nogaa naye wadde bakyogedde naye ng'olabira ddala babula kibulamu nga tebakunyonyo omutima gwo teguli comfortable na statements ezo. Ng'owaliwo ekintu ekirala ekitali kya bulijjo ekibaakinga embeera eyo. So omukyala yafiirwa omwana we bambi, kibi nnyo. Naye obulumi ndowooza omulabe mu kwogera, obulumi bungi. Oyo naasobodde okwogera, waliyo abamu bakuggyeeyo mu kyalo era bakugamba afudde, olinya bulinya munoonya bunoonyawo ka pickup oba kagaali oba ka pikipiki ne kakuzaayo n'otuula n'osirika n'ogamba Mukama yageza. Nedda ebintu ebimu sita. Baagala kubeera ng'Abasiraamu buli kimu Allah yageza. Oyo Allah agera ebyekisirusiru. Ebintu ebimu sitaani. Era olina kuba ng'ozuukukawo oti. Naye abantu abamu n'agenda okuzaala nga buli wazaala bagamba mwana mufu, mwana yakooye. N'azaala embuto ngezi nga azza mulambo waka. Ekyo nakyo ng'ogamba Mukama yayagadde. Ebintu ebimu biri spiritual. Nga oli azaalira ttaka yakazaala enzaalo nga 8 naye nga talinaawo mwana mulamu. Ekyo nakyo Mukama yabayagadde. So tulina okubeera abantu abali sharp mu nsemo. Bino ebiri eby'oluvannyuma. Sitaani yava mu buyumba bw'essubi. Sitaani ali mu ofiisi akuba ekikalu, ayambala engatto. Ye muntu saa zino wogenda mu kifo ky'ogenzemu ye muntu gw'oyagala okwebuuzako naye nga tomanyi nti gwe weebuuzaako ate yakulinza akusaanyeewo. Mukama nkwebaza olabuli ssekinoomu abalaba bamaama baffe abali embuto, abali mu malwaliro abagenza okuzaala n'abo abazadde. Tubanyika mu ndagaano y'omusaayi gwo. Sitaani talina buyinza, talina maanyi, tatondangako. Abo abaana birabo okuva eri Katonda.
bwe agenda okuzaala ajja kuvaayo bulungi, ajja kusumululwa. Enkola z'omulabe sitaani pulaani zonna zaateeseteese eri abaana abo, Mukama tuzisazzaamu mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Mukama malwaliro gonna tuganyika mu ndagano y'omusaayi gwe, n'abo abasawo banaagenda okuddamu akategeera nti babadde balina kye balina okukola ekikyamu, ng'omuntu oyo asibuddwa dda ali waka mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Naye ekisingayo kwe kubanga okkiriza Yesu, kuba yagenda okukuuma. Gwe tosobola, togenda kumalako kkiriza Kristo, y'alina obukuumi. Gamba Yesu, nkwebaza olw'obulamu bwange, mbiwulidde bikanga bitiisa, naye ate gw'obisinga era obiyinza. Kuwa obulamu bwange obeera omulokozi era mukama waabwo, osasula obutali butuukirivu bwange, onaaze n'omusaayi gwo ntukuze okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina. Kale baagaze olunaku olungi, musule bulungi ate era mweraba. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.